kitundu kyaffe kino eky'olwaleero tugenda kulaba engeri musajja mukulu General Edward Katumba Wamala gye yafiiramu ku ssomero n'asobola okubuuka P5 n'agenda mu P6. Nze Lubega Ibrahim Kasinga era nga tuli mu mboozi ya General Edward Katumba Wamala mu kitabo kye kyatuma Endurance. Musajja mukulu General Edward Katumba Wamala agamba nti amaka ga mukulu w'e Benoni gaali gasangibwa okuliraana olubiri lwa Kabaka Mengo. Era nga olubiri luno lwali lumanyikiddwa nnyo olw'ensonga nti lwali lulumbiddwa emyaka 2 emabega. Amagye kaakati ge gaali gabeera mu lubiri luno nga baali balukyusa n'erinnya ne balutuma Malire Mechanized Specialist and Reconnaissance Regiment. Nti mu kifo kino waali tewasalimbirwawo muntu wa bulijjo okuggyako ab'eŋŋanda z'abamagye. Ti kyokka musajja mukulu ono yali tamanyi nti emyaka mingi egirijja mu maaso aliba omu ku balivaayo okulwanyisa omuliro ogwakwata olubiri akawungeezi k'ennaku z'omwezi nga 16 ogwokusatu 2010. General Edward Katumba Wamala agamba nti yali atudde ewaka we agenda okulengera omuliro ogw'amaanyi nga guva mu lubiri. Ono kyamukwatako bw'atyo n'adduka e Kasubi okulaba ki ekibadde. Oluvannyuma lw'okukakasa nti ddala kituufu gwali muliro, bw'atyo yadduka n'agenda ku military police ku balakisi y'e Makindye nga kw'otadde n'okubeera ng'ayita fire brigade okuva Entebbe. Ono ng'amaze okubeera ng'afuna obuyambi naye yadduka n'akulemberamu enteekateeka ez'okuzikiza omuliro guno era ng'ekigendererwa kye ekikulu kyali kyakulaba ng'ataasa kabira mwe batereka ebisigalira bya Bassekabaka. Katumba agamba nti olunaku lumu nnyina yajja n'abeera ng'amukyalirako mu maka ga Benoni we yali era ng'ono yali azze n'okubeera ng'amanya enneeyisa ya musajja mukulu ono gye yali yeeyisizaamu ekyamuleetera okubeera ng'aggyibwa ewa sisita we okumuleeta ewa Benoni. Nti maama we teyali musanyufu olw'ebyo ebyamugambibwa wabula ye okunenyezebwa yakuteeka ku kitabo wa Katumba ng'agamba nti ye yamukuza obubi. Wabula omukyalo ono yasuubiza Katumba nti agenda kumufunira essomero naye ng'omwaka ogwo ogw'ol1986 musajja mukulu ono yagumala ali waka ng'akola mirimu. Mukulu w'e Benoni teekako ne mukyala we Beatrice baakeeranga kugenda kubeera nga bakola era nga bombiriri bano bali bakola mu kampuni yali eyitibwa Uganda Eddembe Publications Limited. Beatrice yali mulungi nnyo atalina buzibu bwonna era nga yakuuma nnyo Katumba Wamala ono buli kaseera Benoni bwe yali anyiize. Era nga Beatrice yawanga Katumba amagezi okubeera ng'akola bulungi emirimu gy'awaka asobole okubeera ng'awangula omutima gwa mukulu we asobole okubeera ng'amusasulira ebisale by'essomero omwaka oguddako. Katumba okukola emirimu gy'awaka kyamuyamba nnyo era yayiga bingi nnyo. Omwaka nga gutambuliridde era nga gunaatera okuggwako, maama we yakomawo ewaka wano n'ategeeza Benoni nga bwe yafunidde Katumba essomero nga lyeyamufunira lye Kasubi Primary School. Essomero lino lyali liriraanye amasiro g'e Kasubi wabula nga waliwo akatemerero okuva Mengo omusajja mukulu ono gye yali abeera okutuukayo. Wabula ebyo ng'obitadde ku mabbali, Katumba yali yeewaddeyo okubeera ng'agenda ku ssomero lino olw'ensonga nti yali tayagala kutawaanya mukulu w'e Benoni kubeera ng'amusaba kumufunira ssomero ddala. Interview gye yakola ku Kasubi Primary School yali yakumenya mu jjenje ekkalu kubanga nnyina yali akoze ebintu ebisinga obungi ku ssomero lino era ng'ebyabuuzibwa omusajja mukulu ono Katumba byonna yali abitegeera. Nti okuggyako obuzibu bwali ku ngeri musajja mukulu ono gy'agenda okulaba nga taddamu kibiina kya kutaano. Yali akimanyi bulungi nnyo nti yali asobolera ddala okuyita P5 n'agenda mu P6 wabula ebimbi okumutuukako n'atasobola kumaliriza bye byamuleetera okuba nga teyasobola kukola bibuuzo ebyo. Nti ekirungi nnyina yali tamanyi kibiina ki musajja mukulu ono kyali alina kubeeramu era ng'omukulu w'essomero yategeeza Katumba ono addeyo aleeta eripooti ey'essomero gye yali avudde. Katumba guno yagulabanga omukisa ogw'okubeera ng'agonjoola ekizibu ekyaliwo eky'okubeera nga yali tayagala kuddamu mu kibiina ekyo ekya P5 nga yagala kugenda butereevu mu P6. Ripoota agenda okugireeta eya P5 nga 5 baagiwandiika mu Roman numero era nga wano olw'okuba yali alina obukugu mu kuba ati yalaba ng'alina omukisa okubeera ng'ayongerako emu n'efuuka 6. Katumba kino yakikola
era bw'etyo lipooti n'efuuka ya sekendi ttaamu y'ekibiina eky'omukaaga. Omukulu w'essomero wa Kataama kyava abuuza Katumba lwaki teyamaliriza misomo ku ssomero lino gye yali avudde okujja ku Kasubi. Katumba yalimba n'ategeeza nti sisita we ssente zaali zimuweddeko era nga ensonga lwaki yamusindika ewa mukulu we Benoni mu Kampala naye amuyambeko okubeera ng'amulabirira ateekako n'okumusasulira ebisale by'essomero. Gino Katumba agamba ekirungi kiri nti omukulu w'essomero ebigambo ebyamugambibwa bino yabikkiriza era bw'atyo n'akwata musajja mukulu ono n'amutwala mu P6. Musajja mukulu ono bw'atyo yatandika okusoma mu P6 era nga class teacher we ye yali Mrs. Makanga. Nti omukyalo ono yali mukkakkamu ate ng'alina omutima ogw'ekizadde era nga mu kilaasi lesoni ey'okusoma bagiyita ya reading musajja mukulu ono yagyagala nnyo. Nti buli muyizi yafunanga akadde ne bamuwa ekitabo n'abaako by'asomera banne mu lwatu. Katumba agamba nti yali musanyufu nnyo okubeera nga yali akomyewo ku ssomero ate ng'ekirala ali mu P6 mu kifo kya P5. Musajja mukulu n'agamba nti yasalawo obutategeeza Benoni kilaasi ki gy'alimu olw'ensonga nti yali tayagala kubeera ng'amutataaganya. Teekako n'okuba nga Benoni yali alinga atayagala kumanya kuba n'essomero yali tamanyi we liri. Katumba agamba nti okutambula buli lunaku okuva ku Lubiri e Mmengo okugenda Kasubi kyali kizibu nnyo nti naye olw'okuba nga yali yeewaddeyo okubeera ng'addayo ku ssomero yaguma okubeera ng'atambula. Nti okusoomoozebwa kwe yafunamu kwe kw'okuba nti yali alina okukeeranga nga ssaawa emu kitundu tezinnaba kubeera nga ziwera. Nti naye ennaku nga zitambudde musajja mukulu ono yafuna buppanya obwamwanguyizanga okutuuka ku ssomero. Mu kaseera musajja mukulu ono bwe yakolera interview bwe yakitegeerera nti nnyina naye yali tabeera wala nnyo n'essomero lino. Tuwabula musajja mukulu ono Katumba yali tayagala nsonga ya kubeera nti maama we yali abeera ne Mr. Katta. Nti musajja mukulu ono Katta si ye yali azaala Katumba kyokka nga maama we yali ayagala amuyitenga taata. Nti kino kyali tekikkirizika era nga musajja mukulu ono Katumba muli yawuliranga nga kimuyisa bubi nga kimunyigira ddala. Omukulu Katta ayogerwako tiwabula teyali musajja mubi, yali musajja yeeyisanga taata yenna era nga yagezaako nnyo okubeera nga Katumba ono amufuula mukwano gweteekako ne baganda be abasigadde nga yebayisanga bulungi ng'abafamire ye. Katta ayogerwako yali akola bwa market master mu Kampala era nga yali musajja wa bigambo bitono nnyo ng'okukimujja mu luba lutalo. Nti wabula yadde yali bw'atyo gino Katumba agamba nti ye yafunanga obuzibu okubeera nga ne musajja mukulu ono kuba teyali kitaawe. Katumba agamba nti era yategerera ku nnyina nti mukulu w'omulenzi Kiggundu yali abeera kumpi awo n'amaka ga nnyina era nga baali bamwaniriza. Muganda waabwe ow'obuwala Esther yali yasigala ebweza ne kitaawe kyaddaaki oluvannyuma yajja mu Kampala era nga ye yatandika kubeera lusaze n'abamu ku b'eŋŋanda nga baali baliraanye maama waabwe teekako n'amaka ga Kiggundu. N'olwekyo mu 1969 taata w'abakulu bano yali abeera yekka ebweza. Gino Katumba agamba nti muli akyebuuza obanga ddala kituufu Benoni yali talabye nti ripooti y'omukulu eno esoma P6 mu kifo kya P5 obanga yakiraba n'asalawo kusirika. Nti naye kye yeekakasa kyekyokuba nti engeri gye yasomamu ttaamu eyasooka yasanyusa nnyo Benoni n'amusuubiza n'okubeera nga waakwongera okumuwa obuyambi singa n'asigala ng'asoma bulungi obwenkanidde awo. Katumba agamba nti yasoma nnyo ebitabo era ensoma ye n'egenda mu maaso n'okutereera era nga mu ttaamu eyasooka musajja mukulu ono yali mu bayizi 10 abaali bakoze obulungi mu kibiina. Tobula ttaamu ey'okubiri yali mu 5 abaali bakoze obulungi. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Katumba agamba nti yasoma nnyo ebitabo era ensoma ye n'egenda mu maaso n'okutereera
era nga mu ttaamu eyasooka musajja mukulu ono yali mu bayizi 10 abaali bakoze obulungi mu kibiina. Wabula ttaamu eyookubiri yali mu 5 abaali bakoze obulungi. Olwo ttaamu eyookusatu egenda okuggwaako, musajja mukulu ono yali ayongeddemu amaanyi era nga yakwata kifo kya kusatu. Katumba agamba nti ekifo ekisooka kyagaana, naye nga yali ataddemu amaanyi okubeera ng'asoma mu buli mbeera yonna, ate nga n'essomero ku yali ayogera yali alyagala. Katumba agamba nti yali Kasubi Primary School eyayongera okubeera ng'emutereeza ye ng'omuntu, era nti lyali essomero lino eryayongera okubeera nga limuwa obuwagazi bw'okusoma, era nga yasoma nnyo novels, kino nga kye kyamuyamba okubeera ng'ayongera okumanya Oluzungu. Era nga General Edward Katumba agamba nti ebyo bye yasoma ku Kasubi Primary School byamuyamba nnyo, era nga y'entandikwa gye yagijja okuwandiika ekitabo kino. Mu kaseera ka lessons ez'okusoma oba reading, abayizi buli omu baamuwanga w'alina okubeera ng'asoma. Olwo omusomesa ng'awuliriza, oluvannyuma n'atereeza ebyo ebibeera tebitereezeddwa omuyizi okusoma kwe yabeera ng'akoze. Bino Katumba agamba nti olunaku lumu yakwata novel eya No Orchids for Miss Brandish yawandiikibwa James Hadley Chase. Olwakwata novel eno n'asaba omusomesa nti novel eno yali emunyumira nnyo era nga buli kaseera abeera nayo nga tayagala kugiteeka wansi. Nti omusomesa bwe yabawaamu ka break akatono ennyo asooka abeeko by'amaliriza, musajja mukulu ono Katumba ye kye yakola yasaba abeere ng'afuluma wabweru okugira akaseera akatono. Nti omusomesa yakkiriza, bw'atyo omusajja mukulu ono n'afuluma wabweru ne novel ye n'atuula wansi w'omuti. Nti omukulu w'essomero aba ayitaayita n'amubuuza kiki kyakola wansi w'omuti nga budde bwa kilaasi. Omukulu ono yakkiriza nti ddala budde bwa kilaasi, naye yasabye olukusa okubeera ng'afulumako wabweru, omusomesa n'akkiriza. Omukulu w'essomero kye yava akwata Katumba ku mukono n'amutwala eri omusomesa we. Omusomesa we baamubuuza n'agaana okukkiriza nti ono yamuwadde olukusa okugenda atuuleko wabweru mu budde obw'okusoma. Omukulu w'essomero kye yakola, yakwata musajja mukulu n'amutwala mu ofiisi ye n'amukuba emiggo nga bw'akkaatiriza ng'amutegeeza nti ali mu kumugunjula, abeere ng'akimanyi nti buli kimu kibeera n'akadde kaakyo. Omukulu w'essomero yamutegeeza nti kye yali akoze tekyali kibi, wabula yali akikoledde mu kaseera akakyamu. Era buli lwe yabeeranga amukuba ng'amutegeeza nti ye Katumba ali mu Mercedes Benz ye, nti ye omukulu w'essomero ali mu kumuyambako ngeri gy'agenda kugikwasaganya, era nga ne bw'anaaba agifunye tagenda kuba ng'amujjukira. Katumba agamba nti emiggo egyamukubwa gyawona, nti wabula ebigambo ebyamugambibwa byo byamusigala ku mutima ebbanga lyonna. Katumba agamba nti yagenda wa Minisita Kataama okubeera ng'amulaga emmotoka gye yali afunye, wabula agenda okutuukayo yamusanga n'okuseega yaseega nga takyasobola kutambula, era emmotoka gye yali agenze okumulaga teyasobola kugiraba. Katumba wamala agamba nti bwe baamulonda ku bwa IGP baamuwa emmotoka ekika kya Toyota Land Cruiser V8 nga gye yali atutte musajja mukulu ono wa Kataama alabeko, mu ngeri ey'okumwebaza bwe yali amukuba ebigambo bye yali amugamba nti bw'anaaba avuga Mercedes Benz ye tajja kumujjukira. Ng'oggyeko ebyo, yali amutwalidde n'ebirungi ebirala bingi nnyo okubeera ng'amwebaza, okumugunjula okubeera omuntu omulungi. Katumba agamba nti amazima gali nti y'omu ku bannayuganda batendekeddwako obulungi mu magye, naye ng'agamba nti obuweereza bwe bwasinga kubeera nga bwesigama ku kusoma kwe yakolanga ye omuntu, naddala ng'asoma ebitabo abantu ab'enjawulo bye baawandiika. Omukulu ono agamba nti ebitabo bingi nnyo by'asomye bimuyamba okubeera ng'akola okusalawo okutuufu, okubeera n'empisa, n'okumanya nti bw'abeera omukulembeze w'amagye alina okukola okusalawo okutagenda kuleetera banne ebizibu, teekako naye mwennyini. Ekyokulabirako, Katumba agamba nti yasoma ekitabo kya General Colin Powell ekiyitibwa It Worked For Me, ng'ekitabo kino kyamuyamba nnyo okubeera ng'amanyi okukola okusalawo okutuufu mu magye. Era nti Powell yagaana okubeera ng'ayingira ebyobufuzi eby'okuvuganya, n'ategeeza nti obuweereza bwe bwali mu magye ng'era yalekulira okuggyako okuweereza mu bifo ebinaaba bimulondeddwamu abakulembeze. Ne musajja mukulu Katumba agamba nti naye abantu bangi nnyo baali bamuwa ebirowoozo by'okubeera ng'ayingira mu byobufuzi eby'okuvuganya, naye n'agaana ng'agamba nti obuweereza bwe bwali mu magye. Nti wabula yakkiriza okuweereza ng'omubaka wa Paalamenti ng'akiikirira UPDF, era nga yakkiriza nti abantu bangi nnyo basobola okuweereza eggwanga mu ngeri ey'enjawulo.
Ebitabo ebirala musajja mukulu ono bye yasoma muli ekya Nelson Mandela Long Walk to Freedom, Bill Clinton My Life, teekako ekya Barack Obama Audacity of Hope, era nga bino byamuyamba nnyo okumanya omukulembeze bw'alina okubeera nga yeeyisa n'okolawo okusalawo okutuufu mu kiseera ekituufu. Katumba agamba nti mukulu we Benoni yasanyuka nnyo bwe yalaba lipooti ye yali eragattamu ey'okusatu bwe yali akoze, era ne kimuwa essanyu okubeera nga musajja mukulu ono yali ayise bulungi okugenda mu P7 ng'ate yali ayise ng'ali mu kifo kya kusatu. Nti ne maama we yali musanyufu nga yamuwasa eggwanga, era nga Katumba agamba nti guno gwe gwali mulundi ogwasookera ddala okumwebaza olw'okukola obulungi mu kibiina. Ekitabo ekyamuweebwa musajja mukulu ono kyamuzzaamu amaanyi okulaba ng'akola nnyo okuvuganya mu kibiina, era nti ne Benoni embeera ze zaakyuka ku ngeri gye yali ayisamu musajja mukulu ono Katumba. Benoni yatandika okwesiga muto we ng'amuwa ssente agende mu katale okugula ebintu bikozesebwa waka. Ono yamuwanga siringisa 20 nga bw'ozizza mu zaaliro zaali zenkanankana emitwalo 10. Nti mu katale siringisa 2 zino kwe yagulanga amatooke, ennyama, amanda ateekako n'ebintu ebirala ng'apangisako ne wheelbarrow okubitwala awaka. Musajja mukulu Katumba agamba nti yanyumirwanga nnyo ennaku eza wiikendi olw'ensonga nti yagendanga mu katale okulamuza, era buli lwe yalamuzanga obulungi n'abakyala batunda amatooke n'afiisaako ssente nga bw'agenda ewaka Benoni ng'azimulekera. Era nga ssente zino omukulu ono yazikozesanga okugula mu paani teekako n'ebikajjo ku ssomero, n'asobola okugatiriza ku mmere gye yalyanga eya lumonde teekako n'ebijanjaalo. Ono bwe yavanga ku ssomero yayitiranga mu maka ga maama we, era ng'ono yamuwanga emmere gye yatwalanga ewaka. Mu ttaamu ye yasooka mu P7 mukulu we Benoni yamugulira engatto, era ng'engatto zino yazimugulira lwakuba yali akoze bulungi nnyo ebibuuzo ebyamuyisa okuva mu P6 okugenda mu P7. Engatto zino zamalawo siringisa 38 nga baazigula ku dduuka lya Kiboko mu Kampala. Katumba yali musanyufu ebitagambika olw'okwambala engatto omulundi ogwasookera ddala, era nga mu wiiki eyasooka musajja mukulu ono yafunamuko obuzibu okutambula okugenda ku ssomero ng'ali mu ngatto. Nti era kino yakirabiranga ku baana bwe yasanganga mu kkubo abaamuyeyerezanga olw'okutambuza engatto zino obubi. Ti olunaku olwaddako kye yakola kwe kubeera ng'engatto zino aziteeka mu nsawo n'azambala ng'anaatera okutuuka ku ssomero. Nti yafuna akaseera akazibu n'engatto zino, kyokka yagenda ng'azimanyira okutuuka omuze gw'okuzitwaliranga mu nsawo bwe gwaggwaawo. Nga wayiseewo akaseera mukulu w'Ekiggundu naye yajja n'asenga Emmengo, era ng'omukulu ono yali musanyufu nnyo kubanga yali alina abooluganda 2 mu kitundu kye kimu. Kiggundu yali alina abaana, era nga musajja mukulu ono Katumba yazannyanga nabo. Ti Benoni yali talina mwana mukyala we ono gwe yali alina, ng'omwana gwe yali afunye mbufumbo bwe obwasooka yali yamulekera maama we ng'ate tabeera mu kitundu kye kimu. Ku nnaku eza wiikendi Katumba ono ne banne baazannyanga emizannyo mwali ludo, amata tuteekako n'emizannyo emirala ng'agizannyanga ne mukulu w'Ekiggundu teekako ne mikwano gyabwe.